Ssentebe w'ekibiina ki NRM ate nga yakwatidde bendera ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni mu kaweefube ow'okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'asaggula akalulu akanaamuza ku ntebe y'ekisanja ekirala ekyomusanvu. Olwaleero abadde n'enkungaana e Kawanda mu munisipaali y'e Nansana ssaako ne Kawempe. Wange abantu bano banna Wakiso basanyufu nnyo era y'ensonga lwaki bazze mu bungi bwe bati. Mukama wange okwaniriza. Mukama wange twebaza nnyo maama waffe. You have a daily market in Nansana. Twetaaga akatale akazimbe obulungi e Nansana ka These people will be employed there. Abantu bano abavubuka n'abakyala bafune emirimu. You give them a circle and they will do their business. Betaaga ssaako abantu b'e Nansana. Museveni olukungaana olusoose alukubye mu kisaawe ky'e Kawanda Agricultural Research Institute nga wano wakungaanidde abantu okuva mu constituency okuli Nansana, Kira, Kyaddondo East, Busiro East ne Busiro North mu Wakiso. Wakiso kye kimu ku bitundu President Museveni gye yakola obubi mu kulonda okuwedde, kyokka nga ssentebe w'olukiiko lw'abakyala mu ggwanga Hajat Farida Kibowa n'abakulembeze abalala mu Wakiso bamukakasizza nga bwe bakoze omulimu gwabwe ku mulundi guno nti era waakuwangulira waggulu nnyo. Ke kagomba akasembayo Museveni tewakyali budde bulala, obudde bwe buno. Abaganda abaawano mu Central Region abatawagira mukola nsobi. President Museveni yatuddiza obwakabaka bwa Buganda weebuli tweyagala. Ekirala abakyala njagala kubakubiriza, tewaliyo mukisa mulala gwonna 15 tugenda kusalawo oba tusigaza emirembe oba emirembe gikola ki gigenda. Naye mujjukire tulina abaana, tulina famire ento, ate abantu abasinga balina ku ddagala. Ekyo njagala kukibajjukiza, eddagala lijja kubula. Mukunge bajjajja bammwe, abantu bonna be mulina mu nnyumba mubakwate bagende balonde Yoweri Museveni nga 15. Museveni ng'ayogerako n'abeeno abategeeza nti mu kisanja ekijja ng'awangudde bwagenda essira okuliteeka ku bugagga n'ennyingiza y'omu maka okulaba nti nga bannayuganda bonna bagaggawala nga wano walaze obwennyamivu olw'enkulaakulana okutuusibwa mu bitundu ate ng'abantu bo basigala mu bwavu. Nansana, Umunda, Matuga, you can do the poultry like you saw there. Even the piggery to some extent. Even the piggery, growing mushrooms. Musobola okulima obutiko. Those are easy to do. Ebyo bisoboka okukola byangu. And in some areas you can do fish farming. In the areas of Sanga, the areas of Kiroro, areas of Masuriti, you can do fish farming. But we still have poor people. Naye era tukyayina abantu abaavu. So that's why eyo ensonga lwaki when I heard our people saying bw'ati abeeno abasabye okulonda NRM okusobola okutuukiriza okukulaakulanya eggwanga. Has reached 47,000 families. Very happy that the PDM money is already doing some good work. Tikiyagezesezza alabye nga kyakoze kati kayongere ssente ku muluka. NRM oye! NRM juu! Omusajja omukulu w'enkofiira oye! Abaana bazukulu b'abalwanyi oye! Era ng'olukungaana eno alukubye mu kisaawe eky'omuzikiti gwa Mbogo. Museveni enkya akalulu akategese kanoonyeza mu divisioni y'e Makinde ssaako e Nakawa. Sebugenyi Joseph yakusakidde eggulu erino ku Rakai TV amalindirire.